Pastor Bujingo atabuse byonna byogedde avudde mu mbeera ate yo omusumba Bujingo bannange obujulizi nabo bweyongedde okuvaayo kengisaha kyakoze bebekulu bannange si birungi n'akamu ate ye Edi yawe naye olutalo aluyingidde mu honorable zaake si birungi n'akamu mugamba mutya mwasiibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpere like era neesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu tiisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko. Sigenda kurisa era nga nkutandise ne bebe kuru kotadde kingisaha munnange kingisaha muyina maaso awo ng'ate ayina ebigambo byali okugamba bebe kuru era ngenda kuba mbibateerako naye ng'obuzibu buvudde ku kimunnange ku lisiti y'omwaka jjukira bebe kuru ono ne kingisaha balinamu kale tebalima kambugu bulungi nnyo balinamu obutakolagana naye maama lisiti ebizadde akatambi kayina maaso wano katubirabe nabyo tweyongereyo n'ateeka bamama b'enkya mu vidiyo nga bali bati mbasonda mata ate yabibagamba nti sunda ekifuba amanyi kinenge kye kyogeramu sunda kifuba okinyonye omutwe kigagwe boy esebo tujje mu mwali bulirira mutabani wakuzi babi yangamba nawe obanja nnyo ne mugani nakola nnyo kamanje nnyo nawe obanja nnyo kobirencha nawe obanja nnyo katono nange mugambe nakola nnyo nange nakola nnyo angata mugateko gwabulirira oyo gayi asika emboga zinzandike nze nange mulaba ng'abonaabona ne musaasira nesina kyamu luno ddo olutalo nze nalulabirawo nga terujja kuggwa wakati w'abantu bano ababiri bebekulu kootadde ne kingisaha mbw afuna munaye bannakazadde b'eggwanga bebekulu n'abateeka mu vidiyo bunabagamba munyenye banaake kale we tuli mu sayidi ezeyo wenkuzaako eno ewa honorable zaake mu nnaku eziyise mu maaso awo namuleeterako akatambi ne mbagamba nti mukyala we yazadde naye maama ate eribadde essanyu mulowooza tebifuuseemu ennaku oba libayita essanyu mu maziga oba libayita batya munnange abaana kye bakoze honorable zaake mubawooza mbu bali mu struggle kyokka ngeno wo buli lunaku bazaala abaana obusungu bungi nnyo akatambi kalina maaso wano katubira zaake tuli mu struggle nga gwozaala baana tuli mu struggle zaake ozaala mujjawo amaanyi agazaalira mu struggle Uganda ebulidinga mwe muzaala nga bumyu omanyi lwaki Museveni alina abaana babiri bokka bwe bati kubanga Museveni yali talina budde bwegadangira mu lutalo Museveni yali bize ng'ayagala kujjako bote mwe temusobola fuga gwanga lino nga mukyali mu kwegadanga mulina n'obudde obwebaka ku mukazi n'oyima mu situlwago tuli mu situlwago ng'oyima zaake mujjawo amaanyi agayima twagala kumanya mu Uganda ebulidinga n'obiyaniri wuyo azadde zaake azadde Jowero Ssennyonyi gyo yakazaala mujjawo amaanyi agazaalira mu situlwago Uganda ebulidinga mu Uganda ebulidinga mu malwaliro ga Museveni agataliimu ddagala gwe muwazaalidde abalongo mu malwaliro ga Museveni agataliimu basawo zaake muwazaalidde abalongo situlwago my ass ne mubonyaabonya bafuutu soja musajja wattu fuutu soja tokyasobola na kuzaala ensigo baazikubira mu kalulu Museveni yakukuba emigo mu kalulu ensigo ne bazikupa amanege ne bagakuba tukyasobola yadde okwegadanga toyina n'amaanyi ga kisajja zaake azaala amaanyi akyagalina mujjewo amaanyi n'oyima mu situlwago oyima zaake wabula situlwago baba n'obusungu bungi nnyo banaake ate nga si musango omunange omuntu okunyiiga kuba ffenna tuli bitonde tulina okunyiiga naye maama oba bakisusaamu oba byebyo bituufu bye boogera banaake tetugenda biyingiramu nnyo ate tunaakola kiki nawe inozi nti oli eyali at least kati alinayo abantu babiri mu family ababiri abayimba obulungi kakati maybe next year tuyinza okuba nga tuweze basatu ku ye and what have you. I thank my brother Bebe for appreciating what he has for our family and I'm so grateful waliwo ne baatayogeddeko kakati ate nze mbagamba Bebe kulu mukwano nnyo gwa Bobi Wine amwagala nnyo yensonga lwaki amwogerako Bobi Wine yabuze ku Bebe kulu oba Bebe kulu yatabuze I mean Bobi Wine yatabuze ku Bebe kulu Bobi Wine anonye ku Bebe kulu
Byebya Edia wenga tubitadde ku bbali bannange kyolabye omukikusama Wuno era nga maaso wano waliwo pastor eyafa munange ne yamala nazukira era emagombe atunyumizizza yalaba jajja ichuli nalaba katolu bwama munange akatambi kayina maaso wano 2024 ye atandise mu kutuvuga speed yo kati wali kutusaasira nze namulabirawo nga tewali mirembe bannaye katubirabe nabyateera tweyongereyo naagaleero era kulimbadde kyanyonyola amagombe lyetterekero eritekebwamu abantu ababadde tebakola bulungi liringa komera oba ekkuumiro nga bwega nti lino kkuumiro lya nsolo kati liri kkuumiro lya myoyo. Omuyimbi Katolu Bwama ffe gwe tumanyi bwagenda emagombe kiki wamulabako? Omwami oyo ekiseera mwe yafiira nga infact bali tebanamulanga nti afudde nga kyali mu ddwaliro neŋŋendayo ne mumusanga emagombe akatuuka yes museeri nga naye akyali ku nsi omubiri bwe guli nga tebanamulanga nti afudde babasawo nga tebanawo kumanya nti tulangirire tugambe abantu nti afudde nzolere namulaba namusangayo ng'amaze okutuuka amangu ago nkugambye bwefiisafiisa gyali aliwo omwami yali saagala oyogera erinnya lye naye kimanyi ogenda buba omutegeera n'abatula abajja mutegeera yali buloga w'amaanyi eyafa nagenda ono gwe bakuba amasasi bwe yafa natuukayo emagombe newayitawo nebbanga eddene ndowooza nga lya wiiki nga 3 neziramu ne musanga ku biici emu Entebbe ali mu kutambula yonna gye yagendanga. Banange guno gw'omwaka nagulabirawo nga tegubeere mwangu yadde n'akamutu akagutandika 2024 tokyalina mu January naye maama ebivaayo ate byo bitiisiza ddala nomulabi yagenda emagombe munange yafa n'azuukira nno pasita mulamba n'alaba jajja ichuli n'alaba Katolu Bwama bannange ate we tuli mu sayidi ezeyo ate tunawakanira waffe abataaliyo oba kigaali kyatuvuga oba kyabalema oba kyabamuzibe tetugenda biyingiramu nnyonnyo bwenkuzaako eno ew'omusumba Teddy Bujingo munange olunaku lw'ejja abadde ali katuuti ng'abuulira nenga maama ng'abuulira na busungu bwerere ng'agamba gwe nno oli ku baana bange ologa olemeredde okufa ku mudaala ago nze abaana bange tebabaluga abaana bange bajjula musaayi gwa Yezu era byonna byonna by'obaluga bigenda kuddira ababo bannange ng'obusungu buli mu kika kya waggulu nnyo etugamba agamba ani ono aloga abaana be konzo waaye kangendeko mu comment section abantu bagamba kinenga maama abantu bonna nga bagamba Suzan Makula era gw'abadde agamba yaluga abaana be kyova olaba yalemereddde okuzaala bannange naye omukazi abadde mukambwe nnyo Pastor Teddy Bujingo ate ye Pastor Bujingo maaso wano nina kasuku naye alina kyatugamba kati n'ennyo katukirabe ali tweyongereyo n'agaaliiro bannange obusungu bungi nnyo bandaze ekifaananyi ku ssimu kye baakubye omugongo gw'omusumba bwe bagamba bwe gwabadde gufaanana that is why you see guli mu saati ate yabadde mu saati mu kifaananyi wali kati ebisigaddebuuza senkubuge nalaba kyali ku ssimu alina bwabuzo gambye bwe kyali kifaanana it was a cut across not deep kye baali bandaga amaliyo buno obulala wana abadde alinayo nga buuza ekiddako. How far was the chiwundu from where Makula where yali akutte mu mugongo gw'omusungu? I can't be exact kubanze bwe nalaba lita ku kaba nengo omuntu aba asobola okwambala bulungi. I don't know because he was wearing his clothes yalina ne good gye yali yemuseeko teyali kooti kaali ka ngabolabu something like that. Bannange abaana beekoze busolosolo okuva Pastor Bujingo yafuna obuzibu era nga maaso awo nina mumalukiseka naye ali bulala nnyonyo ngenda kuba mu batuusaako ate wetumala male nkwolekeze akafulu ategeera ebyamasasi katubirabe. Omando Bujingo wano tuba tuzannya mu firimu bwe yagizannye kati awo sikamu andi break tulabe wana owamasasa akuba aveeno osisandi break kati olina okwekweka linda keddobozi lya malayika Gabrieli Bujingo ka lyajjira mu ssimu lyajjira mu ssimu lyava mu bbanga erya Katonda Bujingo nga seatbelt kweri
kati olwo sitibero tebekutte kati awaba yagijjeko ng'omukubi wa sasa alinda abajjeko sitibero ngeno waliyo obuyimba bw'abati waliyo obuyimba bw'abayindi manu essasi lijja gatose gwe ate gwe Bujingo nze bankubye amasasi bannange Bujingo alabika yaka wansi wa seya kati olwo malayika Gabbodi yali agamba kati bw'oba nga mwenna mukyali balamu vuga ogende mu ddwaliro so tuvuge tugende mu ddwaliro awo naye okusootya wano yaggyemu atya City Belt kangezeko ndabe olwo amasasi gavuga onaggyemu City Belt soka weekwekemu tulabe ate gwe oli mu sayizi ye yennyini kukali akabutoke wano kayise katya komando Bujingo twetaaga okujjako mu ssomero lyaki mututendeke kuba aba space eri wano kato ngambe nti yekwese eno oba seyalingi yabadde ayogerako yakidyeri yabadde avuga oyo omusajja wabula bannange kyemukoze omusumba Rosias Bujingo lwakuba munange naye omugumu tagenda tanyigirwa mu nkwawa gwe linda ateere bulungi agenda kubaddiza nze wendi wano nja kuba ate nga byonna mbikutuuzako ku Subya News Extra nga munange abamu bamukozeemu dda comedy abalala bamukozeemu dda TV firimu bannange naye nga maaso wano nina Kagezi Munyo ate nga atunnyonnyola ku kiki ekyabaddewo nga bakuba Pastor Bujingo era atugambye nti abamukubye bamukubisizza mukono gwa left so si gwa right byonna emmotoka ebeeramu omusaayi then tulaba nti emmotoka eriko ebituli tulaba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 naye ebituli ebimu bitono ebituli ebirala bigazi olajja n'abuuza babadde bakubisa mundu 2 babadde bakubisa mundu 1 now ekisooka ennyo nti explanation y'ebituli ekitono kitegeeza nti awo sasi baliyiseewo limu ey'ekituli ekinene olw'okuba nti omuntu ono akuba aba atambula oba naye aba yenyeenya essasi terisobola kuddira ne liyita ddala mu kituli kiri kyakubiri kitegeeza liyinza okuyita wo naye ate ne ligaziyaamu netulaba nti ekituli ekimu kitono ekimu kinene shattering eno bwegitunula mu maaso ekuyamba nnyo okumanya nti essasi liyingidde mu ndabirwamu amasasi gano gabadde gakuba gava bweru gayingira munda nakyo osobola okukimanyira wano bw'otunula endabirwamu zino nga bwe ndaga nti ezimu ziba laminated nga zirina olububi wakati eno gye lisookera kaba katono neeri olw'okuba liba ligenda ligezaako okuyuza so endabirwamu ogiraba ng'eringanga eri ate okwasaayasa kuba kunenemu naye lwakuba nti nga bwe twagambye nti essasi bwe liyita mu ndabirwamu litera okukola ebintu bibiri ekisooka likyusa mu direction yaalyo liyinza okukyusa mu direction yaalyo more special baga likyusa direction likkamu wansi kitegeeza nti bwe ntunulira omuntu yakubye amasasi gano okusooka mulabamu obukugu bwe ndaba enkuba ye nyinza okukola analysis tukkirizibwa nti kyangu nnyo okuba nti yabadde akozesa omukono gwa kkono era yange kyano kiyinza okuba nti kyayambeko omusumba okuba nti afuna zebayita stray bullets oba amasasi agabuuka kakati nga bagaa nti yabadde akozesa pistol kyangu nnyo lwa nsonga nti pistol olw'okuba ntono kyangu nnyo gicontrolinga ku short range bw'obanga omuntu okuba targeti ng'ekuli kumpi ye mundu esinga obulabe pistol lw'okubanga okubako owanvu nnyo essasi lizunga niba obanga oli kumpi nnyo ate byebyo nno munnange ate ebivudde ewa Kagezi Munyo ng'atunyonyola ku ki ekibadde kigenda mu maaso ewa Pastor Bujingo manyi munnange abantu badde babibuusizza amaaso era ng'abamu batandise n'obikolamu comedy nga bagamba mbu omusajja alimba ayagala kudduka Uganda yera ssente za Pentagon kati ndiga zimubanja biki bannange ebintu bino bituufu kuba omusajja atunyodde atugambye nti abakubi b'amasasi oba abatimu babeera n'obukodyo bungi nnyo nnyo asobola okukuba emmotoka nebeera ng'eya Pastor Bujingo
oba n'akuba emmotoka yonna n'agiyiwa endebebwamu kuba abantu ekibadde kibabuzabuza bo babadde bagamba nti singa yali mutemu emindebwamu zonna yalikoze eki yali badde aziyiwa naye ono omwami atunnyonnyodde n'atugamba nti eyakuba emmotoka ya Pastor Bujingo yakozesa mukono gwa left so si gwa right nti kati munnaye nti nno amasasi gaba galina kuyingiramu gatya bwe gato so gwe munnange wenna badde apoloka omugambo ng'ogamba mbu omusajja mulimba simanya ayagala sente za Pentagon biki bannange ebintu nno bituufu ebintu biri serious ekirungi namwe mubyewuliddeko ate nga batunnyonnyola bwe nkozaako eno ewadda na Nabatanzi munnange ex-we Lwasa muyina maaso awo ng'asokomoka omugambo era munnaye ku bawala ba BBS Terefayina katootalo yalujja ku dda na Nabatanzi wabula yaluteeka ku bawala bonna aba BBS Terefayina mbu bayaaye simanya babbi biki bakuuzi naye nga mabegako awo nabaleeterako nga yeepikira mwana muwala ono Happy Powers naye naye agambye essaawa zino neewoomuteeka awo talina kyayinza mumukola mbu bayaaye babbi oba baamubba ki katubirabe Happy n'avaayo n'akulabula n'akugamba togeza n'omwepikira n'omulundi gumu tolirevoze tomusobola kati yali alonaki anti gwe wali omwogeddeko ye ayita kwogeddeeko gwe wamwogerako nti ekyekyo nkisobola ani yalumba munne gwe wamwogerako ani yalumba munne tewali yalumba munne oleka ekikyamu nno Mr. Wondi Mr. Kasuku okujjako kaliwo kyesitamanyi omukazi eyannumba ewange Hafi nentandika okwogera naye ne tuba bamukwana Hafi kati gwogamba otya nti nze namulumba namusangawo gwe wamwogerako bwe nakukyaza jjukira bulungi nemwogerako nti n'ogamba nti oli omuwala akola kasukaali omulala atali musawo anti ambasira mbafaraga n'amannya mbadde ndowoozeza Hafi mulala mbadde ndowoozeza girlfriend wange Hafi ogamba oyo ekyo kiyaayi naawe kiraba ate ekyo kikola ku TV y'abayaayi kiyaayi ekyo ogamba Lwasa ye girlfriend wo Hafi mbadde mmanyi olowoozeza mulala naawe tokireeta wano nga tuli ku TV z'abategeera twogera vaawo naawe awula Lwasa oli musajja w'amaanyi yalabbi ogambye muno mbadde wallahi omanyi mbadde ntidde nga nti Hafi yajja ewuwo kati akole wooki ewange oyo nga nna wooki ewange ate sebo gwe wayogerera wano ku TV n'ogamba nti Hafi w'amaanyi omwepikira omusobola ekyo kyokka kiraga nti levo ndala nedda ssebo ndowooza naliko kikyamu Hafi w'amaanyi atya eri akola ku TV eyo ng'ayinza okuba w'amaanyi bakama baabo babayitamu dda balina ebizibu bingi ekyo wamma si kituufu ekyo kyo si kituufu ekyabakama baabo bayitamu nze nkwobwino nga mwina nkwobwino olabe ndeka nkolese sigenda kuwongerako kintu na kimu naye kati wafunayo kibebi ki Hafi nafunayo ki Hafi netwawukana naye kati ogenze n'oyogera Hafi nendowooza tuzakyoyogera nga neerabidde nti eriyo nekukenera mutunzi oyo simanyi naye tukiveeko ekyo nakyo tukiveeko but of course kati awo ngenda okwoza abantu asinga bakumanyidde nnyo mu byabakazi naye bagamba okay kiri understand busobola okubeera nga gwe oyagala kukyusaamu naye ati bagamba Lwasa wakitawangaala n'abakazi piso zaabwe ate kati gwonaabo osobola okumpa kyayawoze nembeera ku gwe nfuna mulala ali modern kati tolina bugumiikiriza kuba